Newspack channel kwoli kilizambere ngatenga kuwanga bwetu gafuna tutandise ne Dr. Jose Chameleone munange wetu ogereranga avudeo ku mutimbagano gwe ogwa Facebook naberanga agabana amawulire amalungi agalaga nti no abasawo bakakasiza nga munange embeera wetereredde ddala era sawa yona ajja kuberanga akomezebwawo mu ggwanga lya Uganda bwe bityo no ate we biri kalesenga wizo ote yapapye kuba nti no yekalakasa n'okwekyanga kyali kutuseko munange nobera mu mbeera nobera nga ate wekyanga kiringa wobera mu taxi nga jamu mungi ogenda okuba nti nogambye conductor kanfulumemu otuse ku mulyango ate munange motoka neziberanga zita kakati no kyekiri ne wa wizo yechanze ate nga munange Dr. Jose Chameleone sawa yona bwabagamye nti naberenga akomawo asobola okuba nti akomawo okusinzira munange ku mawulire gatuwadde ate ku Facebook kale kiriza tuberenga toyongerayo video eno soko berenga ojimpera like ate tuwelabira kuleka obaka bwawo mu comment section kiriza tuberenga ate toyongerayo tugenzeko ewa wizo eyavudeyo naberanga ate atabukira omujjanjabi Juliet Zawedde kakati no munange yetonze yetonze nalyo kagamba munange mami nsaba kunsonyiwa nabadde ntamidde nenkuyisaamu eggaali nange nakugamba nti ensonga ezimu toyina kuba nti osaayo ebibyo katuberenga tukuwa katambi kano nga wizo munange yetonda era okusinziira ku incident yabadde ku weekend ntuusa okwetonda kwange ebimanya wange ebisisita wange Zawedde ebyabaddewo tebyabadde birungi namuwebudde famire ye mama we bataata bamusiza oli era ntwala okwetonda kwange sabadde mu mbeera ntuufu weekend kiyabadde mpanvu mama Juliwa namusinga sigala ndi ate njagala okweyanza bambi okulabirira omulwadde saali kusasudde lweta ate nga njogera ebigambo ebyenkana bwe bityo era nsuubira mami wange asobola okunsonyiwa ebintu bigende mu maaso kuba sisita wange mama wange ate tukyali omu kwagala nnyo mami nsaba kunsonyiwa I don't know what to say. Mumawulire amalala munange Godfather avuddeyo naberanga ate munange alabula Suna Beni amugamye nti abantu abo tobesiga agamba Haji Kamoga akwesa munange ne Mary Nambwayo mbubandi banga balina bye babala era kati abatwale nti no balabebe engeri gye bali bagala okuba nti no beddizaamu okali naye katuberenga tukuwa akatambi kano Haji Kamoga watukoze bubi Kujjo bamita Suna Beni wana nonde byanyanya Haji Kamoga watukoze bubi nnyo otukoze bubi ku nsonga z'ekyapa abaana babadde bakatuusa emizinga emipya nabakagisabuukulula zimiigi zimizayiro za RPG zi ICBM ezikuba ebyalo badde bakazitikula bagenza owulira mbu ate omulaba awanisi jukira zino ezimu ziwumba nga tezikola zifa ziringa bonaggala ennyumba nolekamu ebyamasannyalaze n'ogenda okomawo byafa otukoze bubi nnyo wadde olindalindako ne bakusesebula ne ba alaizi bo bonna ne babasesebbula Alright, tubula butandise owanika nze ebintu bino kambidde ebbali nze kansire ebbali abaana ate basuubudde forensics report mbu zafulumye ate Suna Beni naye baamu amagezi manyi bannamasaka obwongo nammwe bubatawaanya temulinga ffe abaasooka abantu bano balabebo you have won the battle but if you take it slight you may lose the war a battle eba yamangu utaoluba mu biseera ebiwanvu
bana abantu begendereze omutima we bwali baagala otwalira ettaka litulowooza nti kuvuddewo oba wangudde emirundi ebiri Kamogo omusozizza ekyapa obajjeeko ettaka lyo ate n'omufiiriza n'ekyapa ekirala mukyawadde ennambwayo emirundi ng'egi oyina oba omwegendereza nga nine mama Ssegirinya nga twogera ne mugamba ye naye bambi Ssegirinya alwanye nnyo fuuka MP mama yambuuza afunyeemu ki bwabirwaniridde afunyeemu ki tali wali teyeebase kale naawe tetwagala tugambe nti omusajja alwanirira ettaka lye n'alifuna ate batubuuze yafunamu ki beera mugezi abo abantu balabe bo mpaka lw'oliyingira ettaka ekyo nkubuulira bwe kinaakulema yewirogo silentire kwaki Kamogo ebintu byennyonnyola ebyekisiru ebitagatta mutabani wange byalasobola kunnyonnyola bwe yajja n'asasula poloti eyasooka nali ŋŋanye n'omuwa ku kkubo muwala wange nangaa mumuweeyo ku kkubo eyasooka ey'owaasa ekyapa kifulumye Ssuuna aliko yekka ey'owaggulu n'ogiba waatiye bayongerayo ssente nti nedda kale ekyapa kyafuluma kitya kiriko abantu babiri nga wamujja ku y'owaasa ekyapa ekyafuluma ng'aliko yekka n'omuwa ey'owaggulu tebayongerayo ssente nale ekyapa kifulumirako abantu babiri ebyo ebintu omuntu asobola byogera buli kye bamubuuzaabuuza ekyapa ky'abantu babiri ebyo ebintu byemwakolanga ne bano bamutyaba tobiddangamu business wise ozukisera eti 80% of your credibility is down completely naye Ssuuna bamwegendereza olutabaalo luwangudde ne mu lutalo bayinza okukumegga kubadde lukyagenda Kiriza tubeera nga tubuuzaako ku bantu bano wammanga tutandise ne Aisha Kawala twagala okubuuzaako ku Davis Drake ate tulina mukwano gwaffe ayitibwa Tugonza Jamila Emmanuel Walakira tulina na Juma Christine Helen Sali ne tubeera n'ensamba Kevin Charisa bano betusobodde okuba nti netukoonako essaawa zino tetwerabidde ne Olivia ne Justin naawe etukutumiddeko bwe tweyongerayo munnange Zambali Brasi omukasa avuddeyo n'akakasa tebikyali byamu gabadde nga agali mu lugambo nti munange ono yayimiriziddwa ku NBS naye munange ono avuddeyo n'abeera ng'akakasa nti kituufu bamuyimiriza naye kino obadde okisuubira mukwano ate bulijjo okola programu ng'olagira ddala nti oli wa opposition kale munange ono avuddeyo n'akakasa nti bamuyimiriza bw'ebitendo bwe biri amawulire ago ate si malungi nnyo katusaba abanupu munange baleme kwekyangirako ate bakumme ekaadi katubeere nga tukuwa akatambi kano kakati ku programu yaffe tetwakulabyeko ejjo feke propaganda n'atambula nti bakususpendinze simanyi oba oyinza okutereezaamu kaawe ssebo ekyo kituufu wangi kituufu bakususpendinze ku mulimu katusinkane naasana mu kalulu ndowooza naye nayagadde nnyo ewasinkanya omubaka wakayima musoke n'omu omuzira nogaa gwe ngenda okwesimbako gwe ngenda okugyayo mu palamenti obuvumu obwo naye yabadde anteza abantu be yesebo yakuta omuzira nga akutaddeko abantu be n'antegeraga Zambali ajja yaniriza omubaka ng'amanyi munaye ngenda tambukanyaniza omubaka w'ennansala muneekuba omupiira esebo naye labira tinange ndi mugezi okumusinga nsanyusa okuwuliza mukama wange mugamba nti gwe ngenda okudda mbigere kyangu oyogereko eri abantu naye naafe ebigambo ne bimubula ne byadayina okwogera n'abigaba kakati sebo mbadde saakunoonyako wiiki ejjaga ewangambe tukolemu ka interview sebo ojakakola kajema naye suspendasi ya wiiki ng'emu bbiri bwe naye gwava nja kugira nti akola emirimu gyange naye nga gwe obusobola omanya enyimiriddewo muli abanyigirizibwa era nkyayo ebigambo by'oyogera obiyimirirako tobyejjusa byejjusa
Shakibu munnange bimusobedde oluvannyuma lw'akatambi akatambuziddwa ku mutimbagano ng'alina omwana ow'obuwala. Akatambi ako twakakuwadde, amawulire ago twagakuwadde, jjukira nti gasookera wano ku News Spark Channel. Kaakati nno Shakibu avuddeyo n'alyoka agamba nti ezo vidiyo nkadde. Ekirungi kya Shakibu teyeeganye nti nno si yali mu vidiyo, akakasizza nti yali mu katambi ako n'omwana ow'obuwala, naye agambye nti vidiyo nkadde era abaazifulumizza bayina ebigendererwa byabwe ebyokuba nti no munnange babaawula ye ne Zari, bayina ennugu okubufumbo bwe ne Zari. Bw'ati bw'avuddeyo n'abeera ng'ate ategeeza nga woli mu kuba nti olaba screenshot eyo, naye nga ye munnange Zari yavuddeyo n'atabuka n'alyoka agamba ssaawa yonna waayingizaawo omusajja omupya, temubeera ng'ate munnange mumugamba ng'akola nnyo obwenzi ng'abasajja abakyusa bw'abadde agumye. Naye munnange Shakibu kaatandise okuba nti n'ate aleeta bajja be, ayinza okuba nga tajja akuba nti akigumiikiriza. Ye Shakibu akyagenda mu maaso nga woli mu kulaba screenshot eyo munnange n'okwekaza, agamba nti buli kimu kiri bulungi era relationship ye oba obufumbo bwe ne Zari nti buli strong nnyo, tewali n'asobola kuba nti no munnange abuyuza simanya ayinza kubeera ng'ate abaawula. Screenshot yeyo gy'avuddeyo n'abeera ng'ate ategeeza. Webale kuba nti no okyali ku News Spark Channel, kankusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Wetweyongerayo munnange twafunye omusumba omupya. Endiga muliwa munnange, twafunye omusumba omupya, omusumba ate ayina zidread, okitegeera eno church egenda kunyuma bannange. Wowe nyabo katubere ng'ate tukutuusako omusumba ono omupya. Bampita Musumba Ssaabasanyusa Wile Mukaabya. Omusumba Ssaabasanyusa Wile Mukaabya kyali wa Yesu. Yeah. Eri omusumba ani yali kuwadde? Nakakasiddwa basumba bannange, kubanga mabegako mbadde nga obuweereza obwo we buli naye nga tebutongozebwanga. Kisookera ddala nsobola okugamba ekintu ega kino kijja kuba bwe kiti, weba ssaawa yakubeera nga obubaka obwo buzze mbukugambe nenkugamba ne kibaawo. Oyolesebwa? Njoleseza anti owulidde we nkugambye nti essaawa yaakyo bwebanga entuufu ey'okugamba nti kino kijja kuba bwe kiti ate ne kibaawo. Kyaki eri luddawa? Eri Matugga. Bagiyita batya? Bagiyita Kwebaza Church Center. Abantu abamu tebamanyi Mukama Katonda atwagaza ki. Ekisooka yeggwe mundaayo mulimu ki, era Katonda w'omwagala otya. Ate Katonda yatugamba, Yesu yatugamba jangu nga bw'oli, so tomala kuleka bibi oba kuleka gwe by'oyita bitali bituufu, naye gwe jangu nga bw'oli, ye Katonda akuteeketeeke nga bw'ayagala. Sikola nk'obusawo buganda wabula nzijanjaba abantu mu ngeri eyaffe ey'ekinnansi. Kakati ate okuzanyira ku bwongo bwe buluwa. Byonna ebintu byolaba ebikolebwa mu nsi Katonda kitaffe yabitutuma tubikole. Kakati waliwo w'osoma olunyiriri nga lugamba nti bw'olibeera n'amalaasi gwe togenda kubeera muweereza wange. Ekyo gyekiri. Ebintu byonna bye tukola tubisoma waliwo ebintu ebimu nga biri mu ndowooza zammwe. Nga kati ogamba ate ow'amalaasi ayinza atya okumbuulira ekigambo. Nedda enviiri ziba nviiri n'omutima mutima. Ekyo ye kyayagadde Mukama Katonda ng'amanyi nti waliyo n'abalaasi abeetaaga bawulire ku kigambo kye. Ye bw'anaaba nga ayagala nzisaleko, oyo nannyini kuntuma nja zisala. Nze nkyali bebi. Omanyi omuntu bebi akyayavula. Nasumba otya abantu nga tomanyi na byawandiikibwa? Mbimanyi. Kale tuweeyo kimu ky'omanyi. Kati anti kisinziira kyawandiikibwa nga kikwata ku ki.
ekisookebwako nti olubereberi olubereberi oyagala kumanya lubereberi kiki tobbanga tottanga biki towayirizanga ebyebigambo abasumba bonna boolaba bajja tebava mu ggulu nga bazze ne baggwa nti baggudde bafuuka abasumba teri ajja ng'amanyi bonna bajja tebamanyi katonda waabwe n'abateekateeka bwete netambudde akadde kano agonnoge tusobodde okubeera nti no tukufunirawo ekkiriza tubeere nga ate tuwumulamuko katono tudduke tubeere nga tunoonya amalala tujja kubeera nga ate tugakuwa bwe tunaaba tugafunye kasita ofuna notification ng'eva ku newspark channel gwe munnange bikula bubikuzi kubanga tuba tukuleetedde amawulire oba olugambo lw'otalina kuba nti no osiwabeera bulungi weeraba naye teweerabira kuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe.